Mulaba mutebagala balungi abeekubira kusenga face to face 6 mbaniriza ate nate olunaku olwaleero nabasuubiza nti tujja kulaba ku bufo bw'olina okubeera ng'ozinamu oba obufo obuli mu mmana y'omukyala nga busobola okuyambako okuba ng'omuwa essanyu oba ng'omutuusa ku ntikko sinakindi ng'omuyambako okubeera ng'asamula. Tulina ebifo bingi ebiri sensitive ku mubiri gw'omukazi ng'era bwe tulina ku mubiri gw'omusajja, naye emmana eyo gy'olaba it's not only ekituli ky'otunuulira gwe n'olowooza nti olina tteekamu buteesi mu n'ogira omuntu n'asamula. You have to master the art of okuzina emmana, but ate art w'okuzina emmana osobola mu masteringa singa otegeera emmana yo yennyini eri biki. Kigenda kwanguyiza nnyo obulamu oba kigenda kwanguyira nnyo kubanga osobola osanyusa mukyalawo, osobola omutuusa ku ntikko, osobola omuleetera okusamula, osobola okumujjuza nti nabw'oba tomusamuza nabaga nti omukazi asobola okubeera satisfied yadde tatuuse ku ntikko naye nga tomulese mu kkubo, tomulese mu bbanga, as long as otegeera ebifo ebituufu wowe nina okukwata, wowe siina kukwata, wowe nina okukola nti. Mu mmana omwo munda mulimu kye tuyita G-spot, mulimu kye tuyita S-spot, mulimu cervix, mulimu kye tuyita K-spot, ne mubeeramu kye tuyita P-spot. Tugenda kutunuulira obufo buno bwonna nga tubuva ku mukumu. Osobola otya okubutuukako era osobola otya okusanyusa omukyala singa oba omukutte mu kafo akatuufu oba ng'omuzinye mu kifo ekituufu. Tugenda sooka ne G-spot y'omukyala. G-spot abasinga mwenna mugimanyi, abasinga sigambye mwenna ngambye abasinga kummwe mugimanyi, abamu tebagimanyi bawulira kiwulira nga G-spot kyeki. Kano nno kaba kafo akabeera munda mu mukyala oba munda mu bukyala bw'omukazi ng'oba waba yeebase ng'atunudde waggulu n'oyingiza engalo zo waggulu oba omukirago just inch 2 oba inch 3 kisinziira ku buwanvu bw'omukyala oba ku bumpi bw'omukyala. Emmana tezenkana mu size. Abasinga zenkana nti tuli ku inch 5-6, then abasinga balina emmana empanvu inch 7-8. Oyo omukyala alina emmana empanvu kitegeeza era ne G-spot esobola okubeera mu inch 3 nga teri mu inch 2 kubanga mpanvu teringa yange oba teringa yoyo oba teringa yaani. So akafo ako kabeera inch 2 oba inch 3 munda omukyala ng'omuyingidde. Era woba oli muntu apayinga attention ng'ozina emmana, nze nabaga muyiga okuzina abakyala bammwe nga muwuliriza. It's not only about okubeera ng'onyumirwa bunyumizi, but buli bw'oba ng'owuliriza kikuyambako okuhiitinga ebifo ebituufu, kikuyambako okutagala n'ogaa nti kati kanzire eno wano nzinyeewo nnyo, woddamu n'oyisawo mukiro osobola otegeera nti wano we nayise luli n'onoonya ekkubo eddala n'oyitako ewalala. Naye muzina mbalala mbaale simanya Kampala mbalala haayiwe yokka tokyuka toweta tokola otya kwegamba gwe nga n'engeri gy'ozina tomanyi oba oli kuzina olikola kintu kyekimu oba nedda because you are not paying attention. So bw'oba opayinza attention osobola okuwulira ekifo kino kyekirungi ekikiriko nti munda mu mukyala muli very soft nga wandirabye akamwa ako muno mu mabbali muno mugundu mu matama, but ng'era bw'olaba akamwa ako nti waggulu wano w'amannyo waliwo ebiri ng'ebiri rigid like bw'oyisawo olulimi bw'oti tewagonda ng'ate n'emabbali we wagonda. Kati ne munda mu mukyala we bali nti woba otuusa awo wabeera nga bw'olaba era munda okwata olulimi n'oluyisa waggulu bw'oti ku kibuno kye kya waggulu owulira nti waliwo ebiri nga birayini ebyekoze bwe biti like ebiri rigid nti birina engeri gye biri bumpy if I might say like nga tebiri smooth. So naye ekifo ekyo bwekityo bwekifiiringa osobola okukozesa engalo okukibeera ng'ostimulatinga, osobola okukozesa omukirago okuba ng'ostimulatinga. Kyonna ky'oba osazeewo oba kyonna ky'oba oli comfortable nakyo kiba kisobola okubeera nga kikolera. Oba okozesezza ngalo bw'oziteekayo gwe fiiringa bufiirinzi waggulu ng'omukyala atunudde waggulu eno nga ku kundi fiiringa bufiirinzi bwoti na ngalo zo w'owulira nga wali a bit different weewo. Sobola okuwewetawo any motion gy'oba oyagadde oba erinza osanyusa mukyalawo. Ekifo ekyokuli kye tugenda okutunuulira, tugenda kutunuulira kye tuyita S-spot. Tulina ka spot akalala akaddako bakayita S-spot. S-spot neyo gy'olaba eri just right behind G-spot but a little bit further. Ntutolinza oyinza obutasobola gituuka na ngalo olina okuba ng'okozesa mu kirago okuba ng'ogituukako cause eri mu inch 4-5 it depends.
omukyala muwanvu kyenkana ki. Kati tutunuulire munda mw'omukyala engeri gye mwakulamu nti singa omukyala abadde nga ye bw'ayima akoma ku inchi 5 abasinga we tukoma oba abamu tuli ku 5-6 ng'akoma ku inchi 5. Njagala owuliriza ebifo bino engeri gye ngenda obbikumenyeramu otegeere engeri gy'osobola okubeera ng'omukazi osobola omutuusa ku ntikko ng'omuzinye buzinyina mu kirago yadde oba tokozesezza birala simanya mabeere ge muyambako nywato simanya musino simanya biki okyasobola omutuusa ku ntikko ng'ofokasinze ku kituli as long as you are hitting the right spots ate era ng'omuzina ebinyuma. So nga wakava ku gisipoti y'omukyala tugambe nti abadde wa inchi 5 tugeeze nti abadde mu inchi 2 kitegeeza kali kagenda bira mu inchi 4 nti just ku kifo kye mu gundi yeemu mu kifo kye kimu ekyo waggulu era weebatinga we wali ekkundi nti bw'oteekayo engalo zo bw'otyo oba bw'oteekayo mu kirago nti gisipoti eri inchi 2 then inchi 4 eziddako waliwo akafaawo era akakyamula omukyala. Akafo kano nno olinza obutakategeera ko tekayina enjawulo yonna ku mukyala engeri gye yakulamu nti oba nti ogenda wulira waliwo kiriwo ekigundugundu oba ekinedda but osobola okuwulira singa omukyala aba asikina oba bw'oba ohiitinzeewo bulungi osobola okutegeera nti wano wendi we watuufu. Tugenda tunuulira akafo akalala. Akafo akalala ye cervix oba giyite nabaana y'omukyala eziyita omumwa gwa nabaana somewhere around there. Emmana weekoma nabagamba emmana eringa kituli naye eringa 5. 5 kiki mu Luganda mwesootinge kimanye nti eringa 5 nkimanyi naye kati kinvudde mutu eringa 5 obanga bw'olaba payipo ng'erimu ekituli naye payipo eyo ng'erina weekoma erina like weesembera kati emmana eyo nti bwetyo bwe yakula but weekoma we wali ogwo omumwa gwa nabaana. Omumwa gwa nabaana ogwo tosobola nagwo gufiiringa na ngalo oba tosobola gubeera ng'ogufiiringa na ngalo wali kye tuyita cervix. I think I'm using the right Luganda word. No kansubire nkozesa ekigambo ekituufu eky'Oluganda oku explaining what cervix is. Bwe kibanga si kyekyo bannaye musobola okumpa bulamu nange ndiwo okuyiga nga mmwe. So at the end oba emmana weekoma tuyinawo kye tuyita cervix. So nti omukyala akafo kanene oba okakoonako omusajja wosobola okafiiringira olaba ng'ennyindo eno tipu y'ennyindo weeri nti bw'ogikoonako there is something you feel ne bw'oba ogiyisako buyisirugalo owulira nti nno kano kantu kali bwe kati kalinga tipu kalina engeri gye kaakulamu bwe kati. So bwetyo awo akakafo ako bwe kati bw'osobola okafiiringa. Akafo ako ko nno oba okastimulatinze bulungi oba oba ozina omukazi naddala ng'oli mu sitayiri esobola okuyamba okuba nga omukira gonna ogumalira munda osobola okukatuukako. But waliwo possibility y'okuba nti singa gwe muntu azinisa amaanyi oba ng'oli muwanvu nnyo ku ye ate instead of okuba nga kamuwa essanyu kamuwa obwagazi ate kasobola mutaaninga off kubanga kaluma atuuka nawulira nga bimuluma instead of okuwulirawo bulungi. But bw'oba oli muntu atakulawo obutakuzi nti omukira gukoonawo bukoonyi nze nno ndowooza obaako kebandiise n'akabujjambola omanyi nabagamba nkyanoonyereza ntegeere I've been searching for I think 3 years ntegeere akabujjambola akatuufu ke kaliwa because this part doesn't make it right. It doesn't sound right for me. So bakeeko n'amanyirawa kubanga kookoonako kakoone booti ate buli bw'obanga okoonako tattata bannanga omukyala aba awulira bulungi nnyo kyasobola n'okusammula naye singa oba okoonako n'amaanyi ate kamuwa bulumi oluusi ne kamudisconnectinga mu nsonga z'okwepimpina n'atuuka n'okubeera ng'akala. Tugenda ku kifo ekirala tulina akafo akalala ke tuyita K-spot kanene nokko okasanga mu mmana y'omukyala but buli bwenjogeddeko obusoosa obubiri buli waggulu akalala kali at the end then kati bw'oba okutte omukono gwo n'ogutuuza wansi nti omukyala nga yeebase tuwazza akabina ke n'obeera ng'opressinga wansi bw'oti osobola okuwulira akafo ako akafo ako kasangibwawo olinza okuba tosobola kadifferentiatinga oba kategeera naye nga ky'obumanya kasangibwa wansi si waggulu but wansi just inches ntini nnyo munda 2-3 era osobola okafiiringa n'omukono. Then again netuberawo n'akafo akalala ke tuyita K-spot nga P-spot ako nokko kali wansi nako ew'omukyala. Tulina ka P-spot ako but it is a bit confusing about the A-spot. A-spot eyo P-spot yandibadde standing up for prostate naye ate
Some studies nali ngezaako okusoma ku anatomy y'abakyala ogezaako okutegeera omukazi yakula atya munda yakula atya ali bw'ati. Some studies oba some doctors and some scientists bagamba si buli mukyala nti alina ka prostate abamu bagamba omukyala alina, but in men of course it exists in men, but towards abakyala bagamba abamu tebalina p-spot abamu bakayina abamu, so it's kind of confusing. But ate kyenninganga kye nagezaako okuzuulako bagamba omuntu wabanga akuhitinze oba nga stimulatinze cervix yo, I mean nga stimulatinze p-spot yo gw'omukyala kikuviirako okubeera ng'osobola okunyampa kale kanjogere bwenti like okufulumya omukka oba oluusi n'okuba ng'osobola okufulumya obubi singa omuntu aba akupimpinye mu ngeri eyo, because akakafo kali located wansi. Kati omuntu buli bwa exertinga pressure nti agezaako okustimulatinga ekifo ekyo kitegeeza ate ali mixinga ne rectum yo ewafuluma obubi tosobola okwesanga ng'oyonoonye. Kati ate nze ne kindeetera embeera oba ne kindeetera endowooza ngambye nze munkwate bulungi. Endowooza egamba nti oba eyo yandibadde kali ke bayita akabojjambolo, kubanga nze baŋŋamba nti omuntu oba mu stimulating akabojjambolo we bamuzina ne bamukona akabojjambolo afuluma obubi. Bantu bakulu be babiŋŋamba edda bo nga bakozesa science w'Ekiyuganda, so simanyi oba it is true oba it is not. Gyensembezaayo because it has a bit confusing facts. Nawe n'oba ofunye akadde n'ogendako ku Google oba any websites ogezaako binoonyerezaako oyinza otegeera kyengezaako okugamba nti nandibadde sigi including amweno list, but still I included it because abamu baka including and abamu tebaka including abamu bagamba waliwo abakyala abalina prostate abamu bagamba abakyala tetulina prostate abamu, so it is kind of confusing. Naye nali nsomako ku anatomy waliwo nalaba nga like that p-spot oba gye bagamba it's kind of the vesicular is it the vestibular valves or valves or bulbs, something like that. I think vestibular bulbs, I think I'm not so sure nga ze ba referring nga bu prostate kuba nabo baguntu butini nnyo obuti ku sides bubeera attached ku kye nandiyise ebigere oba ku kye nandiyise ekyandibadde kikolanga amanege ku musino gwine engeri gye gwakulamu gukola then guyina parts zinene ez'amabbali, so those parts the other parts nti zijja ne ziyiika paka eno jjukira it goes all the way munda mu mukyala guva wano oba ne kanyira paka munda, then it has a structure engeri gye kakulamu nga bolaba akasolo k'omusajja ne kakola n'eno ebiboolo ebiringa ebiboolo but they call them like side eno ne side eno. Kati awo bagamba omumukali I'm not sure about the last part gye mbawadde ngambi I'm not sure, so I'm 50% like that in the 50-50, but I still shared it with you. So singa omukyala oba omuzinye n'omustimulating ebifo ebyo bulungi ng'emmano obadde ogitambula bulungi oba ng'omukyala mufunda bulungi asobola okutuuka ku ntikko mu bwangu kubanga aba mufunda kitegeeza akwanguyira okutuusa, oba si kyo omukazi asobola okutuuka ku ntikko mangu kubanga oba omuzinye bulungi ng'otambudde ebisenge. This is why I always tell you tozina mukazi wakati wokka, omukazi muzine ng'ozina ebisenge bino kubanga obwagazi bwaffe tebulyawo wookoona wokka. Osobola okubanga n'omukira gw'omumpi nga tosobodde okukoona ku cervix ye kitegeeza tewali na wookoona, oli kumuzannyira mu buzannyizi, but oba osobola okukoona ku kisenge eno ku kisenge eno ku kisenge eno ku kisenge eri n'ofuna n'omukisa ogukoona ku cervix omukyala aba agenda kusammula mu bwangu ddala. Mubeera bulungi, Omukama abankuumire abanjagalire temujjanga okwo. Yeah.